Wetutuukidde mu kifo kino ng'omukka gw'omuliro gulabika mu bbanga. Guno si gwe mulundi ogusoose okubanga ekkolero lino likwata omuliro wabula ne mwaka gwa 2019 ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokusatu ekifo kino kyakwata omuliro. Wano abazinyamwoto babakaniddewo ne batuuka mu kifo kino okulaba nga bazikiza omuliro guno era wano ebimotoka by'amazzi obwedda byeriisa nkuuli mu kkubo okusobola okutaasa ebizimbe ebiriraanyeewo. Omuliro guno gubadde gutandise okufuluma mu bisenge. Abamu ku bakozi b'omu kkolero lino balinako bye boogedde. Bo abakozi balabiddwako nga bakonkomalidde wabweru nga nabo tebamanyi kiddako era nga n'ebimu ebisigalidde birabiddwako ku mmotoka nga bitwalibwa. Poliisi ekoze omulimu gw'okuzikiza omuliro guno nga ekulembeddwamu Hassan nga yamyuka aduumira poliisi y'omuliro agamba nti babategeezezza ku ssaawa 9 obudde nga bukya ne bakola bukubirire okutuuka mu kifo kino. 0308, that is when for us as the police got the call at the Fire and Rescue Service headquarters. Whether it started at 2, that is always a phenomenon that they start, they try, when they pay, they call. But for us, we got the call at 030800 hours, and I want to assure the people that we are in control, we are in charge, we shall put it off. Okusinzira ku bakulu tebannazuula kiviiriddeko muliro guno kubalukawo. Here we are fighting now. It is after the fighting that we shall enter the building to actually assess where the fire could have exactly started and what could have sparked it off, and we shall accordingly inform you. Bw'atwogeddeko n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Oweyesigire ategeezezza nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza kwayo. Tewali kye twazuddewo era enteekateeka zigenda mu maaso okulaba nti nga tumanya omuliro guno kyegwaviriddeko okubanga gukwata. Tujja bategeeza ng'okunoonyereza kuwedde n'essaawa zino tetulina mwaganya kunoonyereza kuba ebitundu ebimu naddala nga basement ebadde ekyakutte omuliro wadde nga sitowa twamaze tekizikiza naye nga basement ebadde ekyakutte so tujja tubategeeza nga gumaze okuzikiza. Wetuviiridde mu kifo kino nga bo abapoliisi omuliro bagulinnye ku nfeete era poliisi nayo neeyamuka ekifo kino. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.